Mugetufuna ye Alien Skin kandibanga kawedde mudda onono oluvanyuma lw'okuvuma abasoga nga kogase ne kyabazinga bamutabukidde kuluno yandibanga tasimattuka mukatambi ngenda kuberanga nkakuwa buterevu ninga nkusaba subscribing gwe wenna atana bakulabikanga o subscribing ko sanawe atana likinga video gena maso boti obiringa ogiraikinga soga bwabasega wazale kyomene kwa kifanananga gwe ekimpemempe mekidiofu ekidwangufu ekyadankana aye yiwo mudofu wadankana yiwe kiriawo kidwanguka todama gweva kubaka baka bwacha abazinga man don't joke with king bavu busoga omuma akwataga omumanyeko kigwa umba ni umbwa buli kasero omanyira abantu va kubasoga nyoko baje yakora tomanyiyo va kubasoga bakuzalelirwa amata buza nyoko kitaawo tebakuzalanga mbasoga tali muntu afananga gwe alinga engulume we no linga kiswa tofana na basoga tobayinako wadakalandira leave kyabazinga alone please baba kutende kuduka toyita wokoma play don't touch tokwata muchira don't please ekintu kyokumanyira okyabazinga wa busoga ekintu kyokumanyira bwakabaka bwa busoga kyabazinga tawulyangako ku kigambo kibo batomanyi please muleke kubanga tolina wasa kumumanya who are you gwani ayo musoga nze siri musoga naye tekingana kumanya bwakabaka bwa kyabazinga oba bwakabaka bwa bunyolo oba bwa bugwere kubanga I respect the region's leaders. Kugambye ebya Alien Skin wetwogerera byo byandibanga si birungi kuluno bukyanga alumbalumba abantu banjawulo kuluno yandibanga yalumbya ate atalumbika kakati nono kinajjukirwa nti gye buvuddeko yakubibwa bubinyo ngali side zeyo eyiganga eranga okuva ku olwo omusajja ono abadde n'obusungu bungi nnyo ku basoga naye kuluno byakyusemu ate keyagenze maaso n'okubeera nga ate abigattamu kyabazinga kankongere n'akatambi subscribinga likinga video nawe atanabo nzize kipayo nga n'okutawaza sitawaziza mutaginge taginga muno ne munataginge munne mwembwa mwe abamanyiro bwakabaka bwa kyabazinga. That is number 1 point. Nzize wano nina busungu no bumansuka nga kwebuli. Taginga muno ne munataginge munne mutaginge bikuneme binnamwe. Abantu mba muina stress nga mwetaga genda muri hub. Era ni sekutu kusaba kintu kimu kwata Alien Skin omutwale muri hub. Otherwise agenda kuocha. Oba kole ensobi nyingi. Obusungu bwayina alabika ina something. Tetumanyo bakichi. Oba yazina namagoye. Oba yabaka kumusambwa. Oba ina goye vunikako. Wademba okuyomba n'abamu kuba. Oba n'abasoga. But don't play. Don't touch. Tokwata muchira. Don't please. Ekintu kyokumanyira okyabazinga wa busoga. Ekintu kyokumanyira bwakabaka bwa busoga. Kyabazinga tawulyangako ku kigambo kibo batomanyi please muleke kubanga tolina wasa kumumanya. Who are you? Gwani ayo musoga. Nze siri musoga. Naye tekingana kumanya bwakabaka bwa kyabazinga oba bwakabaka bwa bunyolo oba bwa bugwere kubanga I respect the region's leaders. Mulekerawo okutyobola abantu nga mutaddemu bwakabaka bw'abantu. Ojja kutakula olutalo oluli kumalawo n'abaana bonna akabondo kokonna nga n'endaayo erisanawo lwa kintu eki. Abo abasajja tebasaaga. Mulabire oyo pulesa tayiddamu kuba na mirembe mu bulamu bwe bwonna bwasigaza ku nsi. Tolowooza nti baamukubako bamukola ki? Taliddamu kuba na mirembe ajja komba eminyira ayonka amatako abeere ruzira aveeyo adde mu kinamwandu adde mu kifuufu bamuwase agweddalu
paka lwalifa nga tazzemu kubeera na mirembe mu nsi lwakumanya Bwakabaka bwa Buganda. Obwakabaka bwabu ate bwakyabazinga obwana bwamu tukufira nako tukukolimira tukuloga tukunamira tukukweyambulira sana ogenda bali mu round about mu masanganzira nenjigala misana kasito kwata ku Ronald Muwenda Mutebi ngenda ku round about wali nebamba misana omanye yange nganjibambi awo ebange ngoma y'ekikere nekunamira nofanga obutusawe na ngoyenna musuna muve ku Bwakabaka bw'abantu. Abantu baagala Obwakabaka bwabwe ebyaddala nga newomusalo bakufa kufa. Lwaki President Museveni aba respectinga region leaders lwaki abakomyawo ebime bikumidde President Museveni mu ntebe kuzza aba region leaders n'abatuza mu ntebe zaabo. Lwaki buli muyimbi anoonya Katikkiro ng'agenda okukola concert buli muyimbi ajja n'akyanonya Kabaka wa Buganda ne balaba Katikkiro bamanya masanyu ku mukutu jika media kwokyali wetwogerera zo ensonga za Alien Skin ku ssaawa eno zandibanga zikutte wansi ne waggulu era tetumanyi oba luno lutalo lweyagudde ku Basoga ne Kyabazinga owa Busoga oba anaalusimatuka kubanga luno dwo wetwogerera lwandibanga lumuyinze omukyalo oyo ye Jennifer Fulufiga kansubire mbigambo bye osobodde okubiranga omwewulirirako nonno talina kigambo kiwoomu kyonna eri omuyimbi Alien Skin kyokka ngono yali nfanfe nnyo owa Alien Skin era ali yeyita Fangon Mother kwegamba yali nfanfe nnyo era yabeererawo nnyo Alien Skin naye yatukandooza nalabanga empisa z'omukulu asi nnungi era bw'atyo n'asalawo amuveemu era mukataminga bw'omuwulidde amulabudde n'amugamba agende maaso anyigira Abasoga kuba bo baamukuba mujjukira bulungi saga ezaaliwo emabegakaawo Abasoga kye baamukolera eyiganga omukulu mpaka ne kati obusungu akyabulina ku mutima kakati nno Fulufiga amutegeezezza nti genda maaso oberenga bo Abasoga obavuma nga bw'oyagala genda maaso obayiseemu amaaso nga bw'oyagala naye va ku Bwakabaka bwa Busoga otherwise ojja kukomekereza nga ofunye ebizibu by'olifa wejjosa kwegamba embeera y'obwetyo bwekyali saidi zeeyo omukulu ono Alien Skin yali ku Sanyuka TV nagenda maaso n'okubeera nga ayisa amaaso nagenda maaso nga avuma Kabaka owa Busoga Kyabazinga kakati nno n'Abasoga bonna mwe yabatwalira jjukira abadda zenga Abasoga abalumbanga olutatadde naye ku luno ssebo ne Kyabazinga yamukutte n'amuteeka ku lisiti era naye bw'atyo n'amuyisaamu eggaali era abantu bangi nnyo ab'enjawulo baavuddeyo ne babeera nga bavuma Sanyuka TV bubi nnyo nga bagamba tebayinza kukkiriza muntu nga Alien Skin Sanyuka TV n'emussa ku mpewo ate nadda ku Kyabazinga n'atandika okubeera nga amujologa bwetyo ne Sanyuka TV yafulumiza ebbaluwa nga yeetondera Abasoga nga kwogase ne Kyabazinga yafulumiza ebbaluwa eyeetonda mu butongole wabula nga kino kyavudde ku kaliro abantu ke babadde babataddeko nga bali mu kubeera nga babanenya nga babagamba muyinza mutya okukyaza omuyimbi nga Alien Skin n'abeera nga avoola Kabaka ow'Abasoga ekituufu mwakoze bubi nnyo era akaliro bo bakawulidde ne bagenda maaso ne bata ebbaluwa ate eyeetondera Abasoga naye nga newetwogerera essaawa eno Alien Skin agenze ku mukutu gwe ogwa TikTok n'abeera nga positi zonna ze yali ataddeyo azidiriitingayo zonna era kati wetwogerera nga bw'olabaawo ku screenshot waliyo posts nga 6 zaleseeyo naye ng'esigadde zonna omukulu azijjeeyo bo ba social media in-laws bagamba ekimuleetedde okubeera nga ajjayo posts ezo kyekyokubeera nti abantu babadde bamuli bubi Abasoga babadde bamutabukidde ku social media konna nga bamugamba sebo otuvumye ekimala naye
togenda ate kudda ku kyabazinga osubire ntugenda kuleka kwegamba babadde bamuyisaamu eggaali ey'amaanyi ennyo ku mukutu gwe ogwa TikTok. Sombu kye kimuleetedde okubeera nga positi zonna z'abadde alina ku mukutu gwe azidiriitinga era essaawa eno ne bw'ogenda waliyo positi nga 5 ku 6 naye nga naye kitegeerekese nti akaliro okuva mu bantu yandibanga akawulidde era nga ke kamusindiikiriza okubeera nga positi ezo ate azijjayo. Mu positi ezo era mwe muli ne positi bulijjo zaateekayo ng'alumbagana abasoga. Kale genda mu comment section obire nga tuteramu endowooza yo. Olowooza luno olutalo Alien Skin anaalusimatuka. Tumulabye azenga abeera mu bisikandoozi bingi naye kino kyo kyandibanga we twogerera kimuyinza ate ayinza okuba yakikoze lw'abalala nga bw'omumanyi yeeyita Anirule naye ku luno kyandimuviirako obuzibu. Endowooza yo gye tutere butereevu mu comment section. Ku mukutu Jika Media kubadde subscribinga likinga video nawe ate nabakulabika nga ogirayikinga. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba.